agamba naye byakasasiro ekyalo kyonna ne bwe kibanga kyekyasima ffe tulina eddembe okujja okubika ekiri ekyo okutaasa abantu abalala bwe twajja mwatukola mutya oyo omusajja atukola nga twagala kuleeta ttaka enyuma z'abantu basayiga oli mwakolaki bwe bamala okubawayo omusajja bamugira egundi watuukirirani kuba obuyinza wati watuukirira noganda tuukirira gundi ne gundi fiiriza abantu balala endwa tezijja kuva wati kati we baayiwawo ettaka wewali luddawa we baayiwawo obukasasiro musaawa zino wulira musaawa zino mukizika nga mukisa ki obulwadde atubule n'abatawuni kanso bayinza okuba bakimulamu okuva lwetwajja yaleeta wano komiti namba nze ntwala komiti ya natural resources owakiso nenzijja wano nensinga noono omusajja naga alina layisinsi ono yalina layisinsi yawano oyo yayiwa wano kasasiro ne bwamunyonyawo nanja wano kasasiro otekyakizibw ekyo oyo musajja tukugambye kubakudde wano oganyi igwe ajja wano nga kasasiro ali eri wansi mu kinyawala netuyimiriza okuyiwa wano kasasiro oyo omusiraamu n'agamba yakozesa banene bamuwa ne layisinsi emukkiriza okuyiwa kasasiro wano tusitopinze emirundi gyonna oyo omusajja oyo yagenda agabagaba sente baddemu okuyiwa abo abamaduuka bonna babasuubiza abo abamaduuka okubawa sente oyo omusajja oyo kyekizibu kyawo abamaduuka be mulaba bayomba babasuubiza okubasasulira benti byonna byonna twabifuna tubimanyi naye ng'oyo yabikola ne banne njagala kubeera brief zenga meya w'ekitundu kino kansala ababuulidde nalwoga titwatuula mu kanso mwezi gw'okumi netuyisa resolution ono speaker netugamba twali kasasiro akkirizibwa kuva outside Kyengera town kansa Jerwa okujjako waffe owamuno obumotoka bwaffe obugiro bwaffe bugire nga bwo bukola kati ekyo bwe kyayita nempulira nti ate kasasiro emmotoka zizzeemu okola ki okuleeta ng'ennaku z'omwezi 26 Novemba nempandiikira tawuni clerk era ebbaluwa yeeno nga mulaga akabi akagenda okuva mu kasasiro wano nga mugamba yangwe mangu okukola kyakole immediate intervention tuleme kufuna kizibu ng'ekyagwa luddawa ekiteezi kakati bwama ngenda okulaba ng'era embeera yeyongera ki maaso last week nensituka neziyano saawa 6 ogw'ekiro saa 6 abanda nono yaliwo twavayo saa 8 nenkwata emmotoka wano yali erese kasasiro driver nadduka n'ebisumuluzo nenkubira poliisi ejje poliisi bwe yajja wano naye ng'ayogera ludikya alasoma bikibi kibaleka bali compromise poliisi tekola ki poliisi bagiriisa dda sente eyansangi oyo operation zikato kakati netuvaawo nga tetulina kyakukola ki kyakukola era yo kato simwaga mu kitundu kyange kubanga aliyengo obulwadde talowoozezza kubigenda okuva mu bulwadde mu binnya bino ekirala ffe tuli rule of law tugoberera maki mateeka era kyetwayisa nze kyenyumiriddeko naye ekizibu ekiriwo tulina abakulembeze bannaffe ku kitundu kuno abajja ne babalimbalimba nti ate tubeera ku mukutu ogwa whatsapp ogwaffe nze ogwa kansala ne meeya eyo gyanvumira ebigambo biyitirivu nnyo nnyo kuba abatuuze mmwe temuguliiko era ennaku ezo teyansuubiza nti nfa sasi oyo ennyini okitegedde oyo sempala juma okitegedde so
era nagamba singa sava mu kyalo kujja kuyimba singa ndi mabebbere eyo Sempala Juma ensonga eva kuki mbu ye mutiro n'alimba community wano mbu abakasasiro babakolera ekkubo basere bayiwewo ebisaaniiko eryo ekkubo town council yalikoze eki ffe twalikoze so mu bufunze nze nembeera nga bibadde bintabuseeko naye ekirungi bakama baffe bazze okuva ku district n'ababaka ba parliament kati tunoonye way forward solution egenda kubeera ki ekituufu kiri nti ffe nga council twayisa tetwetaaga kasasiro mu ki abakifuna bayinza okuba bakifunamu naye obudde bujja kutuuka mu maasoko abantu batandika okulwala endwadde zemutakola ki zebatamanyi ande kasasiro etteeka ligamba zirina kubeera 500 meters away from the people abantu we babeera so kati kasasiro wali najja last week kati in conclusion najja last week ngono kasasiro taliiwo ono mungi bwali kati batandise okutuuma entuumo ajja kutuuka ayiike mumbuliddeko nti ne wano twafiirwa dde abaki abantu ng'abakulembeze bammwe tetusobola te kulinda kulaba abantu balala nga bakola ki nga bafa ng'ate ne kino kye tufunako eddakiika zino ze tumala wano obulamu bwammwe buli mu buzibu ekivundu ekiva wano kimala bumazi tetulina ngeri gyesobola kukkiriza mbeera bweti kugenda mu maaso nga muli mu buzibu n'olwekyo tubategeeza fe awatali kulonzalonza buli muntu yenna akwatibwako mu nsonga ya kasasiro eno manya nti ffe tubiyimirizza tetuddamu kwetaaga kulaba kifo kino ng'ate waliwo okuyibwawo kasasiro twetaaga na buli muntu yenna eyali mu pulaani y'okulaba ng'ekinnya kino kibeerawo nga naye akola ki atereeza so tugenda kuba tufolowinga town council mayor waali district ya Kakiiko weekali ne natural resource office weeri twagala ffe kulaba nga ttaka lisimibwa wano wabe nga waziibibwa waleme kuddamu kubeerawo muntu n'omu afiira wano twagala bulamu bw'abantu bakyengera twagala bulamu bw'abantu bannabaziza nga bali mu ssanyu nga bali mu mirembe katugenda kula town council y'ekyengera wamu ne district ya Wakiso balabe ng'ekinnya kino kizibibwa mu bwangu ddala ng'egamba abantu wano waggalwe abantu ffe nga council twagaana kasasiro okuva ebweru wa Kyengera okujja wano basebo ne bannyabo tusaba nnema bonna bekikwatako ffe ng'abakulembeze twagala kasasiro aleme kwongera kuyibwa wano tuyiye buyiiya oba ttaka liva gyeyinza okuva ibwe kasasiro ono netebongera kasasiro ayina bwakola ebbugumu hiti neba nnyingi okukana ne yeekoleezaamu omuliro yansubira kyekyaleeta obuzibu bwemulaba nti abantu abafiire ekiteezi bavaako amaliba kuba kasasiro yeefumba n'akola hiti n'akola ebbugumu ogw'omuliro teryagukoleeza gwekoleeza gwokka nga yeefumbye ng'akoze ebbugumu era tusaba eno tusuubira nti bano abaana betulaba bajja wano beefuudde abazannyirawo abalala balinga abakozi naye bajja kutuuka ekiseera olabe nga bayidde nga bajjiriddemu n'olwekyo okigemera okigema nga obudde bukyali kino ne kivaawo ne tulaba luvannyuma gavumenti kujja ng'ereeta miliyoni 5 kudduukirira bafudde ng'ate essaawa zino basobola okuleeta ettaka ne baziba buzibu kinnya kino ng'obuzibu tebuzze mu kitundu. Abaagala emirimu okulonda obucupa bajja kugenda babulonde KCC egene beetute kasasiro ne buwanaaba mityano oba mubende so si wano kubanga abo batono ekisembayo bwe kutegeeza kampani zino nti kyabulabe okuddamu okuleeta wano ki abatuuze nze mbakunga kino kibeere clear bwe mulaba emmotoka yonna ereese kasasiro mugiyimirize oyo muntu agireese mukole ng'amateeka bwe gagira ki ng'amateeka bwe galagira tubakoleko ng'amateeka bwe gagira ki mulekeraawo okulowooza tife abakulembeze bammwe tuli mmandwa tujja kuyita mu bbanga ebisana n'ekiro tulabe bye bakola tujje nga mwe musirise tukkiriziganye wamu tulabe nga tutaasa embeera embi esobola okuddira abantu baffe ng'eyatuuka kwabo ab'ekiteezi byatandikanga bwe biti n'eno biba bisobola okutuuka batugamba nti okugema kusinga okuwonya oteeka wano kasasiro kikolebwa mu bukyamu newankubadde ng'abantu tusobola okukiraba nti kituyamba kubanga ekinnya kino bw'okitunuya kiwanvu naye tulina okugoberera amateeka mu mbeera eyo okuyiwa wano kasasiro kiyimiriziddwa baka lwe tunayita mu mitendera n'abakulembeze b'ekitundu nga tubaluŋŋamya tulabe bwe tuyinza okukola omulimu guno mu butuufu bwagwo. Bassebo ne bannyabo
fenga aba District Environment Committee ya Wakiso tuzze wano nga tugoberera bulamu bw'abantu na ngeri ki gye tuyinza okusala amagezi okulanga kasasiro ono ava mu mbeera eno. Tetusobola kubanga opposite waliwo byakulya otunulira embeera eno ffenna tuli mu masiki olw'okubanga ekivundu kinene nnyo tetulina ngeri gye tusobola kukkiriza bannawakiso okusigala mu buzibu buno abantu b'ekyengera abantu b'amaggwa n'olwekyo mu bwangu ddala twagala sayiti eno ebe ng'eclearingibwa tugenda kubanga taskinga town council wamu ne Wakiso okunoonya ettaka okulanga buli kimu ekiri wano kibikkibwa buli kimu nga kibikkibwa n'ekirala department ya works eya Wakiso efune bigreda biyambeko okutereeza ekkubo lino kuba kati ekkubo lyonna lijjudde ki kasasiro tusigazaawo kakubo ka pikipiki na gaali n'olwekyo twaga tulabe nga sayiti eno etereezebwa naye mu byonna ettaka lifunibwe Wakiso district local government wamu n'ekyengera town council mulabe nga ekirungi meya tuli nayo ne town clerk natural resource office tuli nayo ne kawali represented fetwala kulaba nga abantu ba Wakiso bataasibwa obulamu kyekituleese era ensuliziganye bwe tuti tuzze kunoonya ddagala siwo we tutandikira eddagala litandikira kumwe bannansi mwejjeemu endowooza erowooza nti ssente muzijja zikolera mu kasasiro bulamu bw'abantu abalala okuva lwe byatandika mwasirika nze ebimotoka nabikwata saa 6 ogw'ekiro okumanya nti biyiwa wano kasasiro nga musirise ekinnya baakisima mulaba kati obuvunaanyizibwa obusooka bukomewo eri mmwe bannakitundu okulwanyisanga ebintu byonna ebibakosa okutandikira ku binnya bino bye basima okutegeeza mu budde ey'ensonga emu ewedde. Ensonga ey'okubiri tugaanye okukkiriziganya n'abagamba titwongere okuyiwa kasasiro wano kubanga nga sipiika bw'abagambye kimenya tteeka tetulina environmental impact assessment certificate ekkiriza abantu kuyiwa wano kasasiro. Ensonga ey'okusatu tugenda ku taskinga NEMA kubanga ye supervisor w'abano yebawane license bakkiriza okuyoola n'okuyiwa kasasiro eri e Kampala bo bennyini abatta ekitundu baleete ebimotoka byabwe under supervision eya NEMA nga bakwatagana ne town council bajje basindike ebintu bino baleete ettaka bayiweko bo bennyini ekinnya bwe kiriba tekijjudde kisigale nga bwe kiriba kiri okutuusa nga mmwe bannannyini kitundu oba ffe bannannyini kitundu nze nammwe ffe nammwe nga tusaza amagezi nti tusobola okufuna ettaka ne tuyiwa ne tujjuza naye nga tusasulira obulagajjavu bwabo abaakisooka tetujja kutta bulamu kubanga tunoonya emiganyulo emitono. Abaagala emirimu okulonda obucupa bajja kugenda babulonde KCCA egyene beetutte kasasiro ne buwanaaba mityano oba mubende so si wano kubanga abo batono. Ekisembayo kwe kutegeeza kampani zino nti kyabulabe okuddamu okuleeta wano ki